إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. atenderezebwa owekitiibwa Allah tabaraka wa taala nyini matendo amajjuvu agataliimu bukendeevu bwonna. Tumusaba okusaasana emirembe ku mubaka waffe almabuuth rahmatan lil alamin bashiran wa nadhira, omubaka Allah tabaraka wa taala gwe yatuma eri ebitonde byonna abantu n'amajinni bashiran wa nadhira, ngazze okuba amawulire ag'essanyu nti bwe banaayawula Allah ne bamugondera bwe bava mu nsi bagenda kuyingira obulamu obulungi, obulamu obw'ettendo, obwakabaka obutatendeka. Owekitiibwa Allah tabaraka wa taala yayogera ku byengero ebiri mu jjana n'abigaziyaako. Bwe yatuuka wansi n'abifundiza mu statement egamba nti wa idha ra'aita thamma, yani hunak, oba kubeera nga osobodde okutunula mu jjana, ra'aita naima wa mulkan kabira, walirabye ebyengera. Laba itlaqa yo sheikh, naima walirabye ebyengera. Ekyo mu abamanyi enjogera za Qur'ani balagha usulub Allah agikozesa nga ayagala buli kalungi kayingire mu kintu ekyo, buli kalungi kayingire mu kintu ekyo, buli kintu ekiyitibwa ekyengera kyengera mu statement eyo. Ra'aita naima, n'atanokolayo kino na kino na kino, kubanga avudde waggulu ng'anokolayo. Kati bw'atuuse wanaakola itlaq, ra'aita naima wa mulkan kabira, n'obwakabaka obw'amaanyi. Abantu bali mu jjana nga muluk, buli muntu ali mu bwakabaka bwe, ali mu bulungi obutatendeka obutalojjeka. Yakfi, kikumalira gwe omuddu nti saqatat anka attakalif. Allah tabaraka wa taala takyalina kyakubanja, takubanja kusaala, takubanja kusiiba, takubanja, wabula ate nga oli mu byengera ebiyitirivu, kubanga weerekereza ku duniya n'okola ibadaati ezo. Kati Allah tagenda ziggattira eri kati kuwummula, eri kati kuki kuwummula. Tolaba abantu babeera mu kampuni bakola bagenda muyina ka holiday kammwe, bwe bagenda mu holiday tebalina gwe banyumiza kintu kikwatagana ku mulimu eri kati. Bulijjo mubadde mukola, si bwe kiri? Balinga kati bulijjo mukola, kati mwazze kuwummula. Enjawulo eri ku bino nti bawunzika bazeno bakola ki? Naye ate ku akhira ayingira ejjana tagenda kudda mabega, kudda mu bulamu bw'edduniya obwa takalifu. Nsaba Allah tuyingiza jjana ekitiibwa. La yabghuna anha hiwala. Naam. Kakati ekitusembereza amakulu ago olwo aya Allah mwatugambira mu suratu adh-dhariyat, naam, fafirru ila Allah, naam, mudduke, naam, nga mugenda eri Allah subhanahu wa ta'ala, naam. Teyatubuulira tudduke biki, naam, kibone okudduka byonna ebitali Allah, byonna ebitali Allah mubidduke mudderi tawhid, mudderi Allah subhanahu wa ta'ala. Obakito ne sheikh kyatulaze nti ebyengera by'omujjana Allah teyatubuulira nti byakulya bwe biti, byakunywa bwe biti, byambalo, kibune ebyengera byonna bye wali olowoozezzaako n'ebyotalowoozangako. Barakallahu fi. Kakati abalungi tuline ow'ekitiibwa Sheikh waffe Siddiq Nasir Mubiru hafidhahullah wa ra'ahu wa ghafara lahu
ولجميع المسلمين إنه ولي ذلك والقادر عليه. olwaleero mu programu yaffe eno gyemmanyi obulungi enzikirizayo tugenda kulaba ensonga emalidde bazadde baffe n'abaana baffe n'emikwano gyaffe ne baganda baffe ne bannyinaffe ne baliraanwa baffe ebamalidde mu muliro jahannamu, so si guno ogwa ttanuulu gwe tulabako ne tuwuniikirira mu kwokya kwagwo, ogwo ogukwata ettaka ne gulimyusa, wabula twogera ku muliro jahannamu nga kyekitonde ekisinga okubeera ekikaawo Allah kye yatondera omuntu era nga kwe kuzikirira okusingira ddala okuzikirira kwonna omuntu kwe yali azikiridde. Abazuukufu Allah yaboogerako bagamba ti innaha saat mustaqarra wa muqama, basaba Allah walladhina yaquluna rabbana srif anna adhaba jahannam, ay Allah twesambye tutaase omuliro jahannam, inna adhabaha kana gharama innaha saat mustaqarra wa muqama, kifo kibi omuntu alikituulamu ng'awalina okubeera. Sheikh twagamba nti abantu b'omu muliro mu kulaajana okungi kwe baliraajanira Allah, ffenna kwe tumanyi obulungi mu ayati empitirivu nti Allah talikwanukula, nga baagala baddeyo ku nsi batereeze ebyasoba. Naye mu kubeera nga Allah taliyanukula kintu ekyo, singa tumaze okutegeera Allah talibaanukula, naye singa Allah yabaanukula n'agamba nti kale mugenda kubeera mu muliro guno emyaka obuwumbi kawumbi, emyaka obuwumbi kawumbi, oba kalikyuleeta erina digits esobola okutubalira ekyo, emyaka obuwumbi kawumbi. Taliyo kalikyuleeta gye tulina ebubala. Munnange nkubulye sheekhi, abantu mu muliro baalijaganyiza olw'amawulire ago, baalijaganyiza olw'amawulire ago, kubanga egyo emyaka ne bwe giwanvu oluwanvu olutayingira mu bwongo giyina limit, tegyenkana 1% y'ekigambo abada, obugendeevu n'obuki n'obugenderevu, tegyenkana 1%, kimu ku kikumi, kitundu kimu ku kikumi eky'ekigambo abada. Obuwangaazi obutalina nkomerero, obwoyo afuna ebizibu n'agenda mu masabo, obwoyo afuna ebizibu n'agenda eri abashiriku bamaseeka bakubi b'ebitabo, abo abalina ebigali, abo abazimba amasabo, abo abasalira endiga mu myala, abeyambululira masaŋŋanzira, n'abalala bangi mu abo abagatta ku Allah tabaraka wa taala. Gaali badde mawulire ga ssanyu gye bali ne bwe tugamba obuwumbi, emyaka obuwumbi 1,000, ate oba omuntu ategeera ne kyenjogera, naye namba erina enkomerero, esigala terina. Buli namba yonna gy'owulira ng'erina enkomerero teyenkana kitundu kimu ku kigambo abada, teyenkana kitundu kimu ku buwanvu bw'ekigambo kye bayita abada. N'olwekyo tusaba Allah tabaraka wa taala atutaasa emitima egitatya, emyeteefuteefu okulumba shiriki, gigende gikole shiriki olw'okutereeza emirimu, shiriki olw'okutereeza obufumbo, shiriki olw'okutereeza buno obulamu obutatya kusukka ku myaka 5 awo 6 awo nga twavudde dda mu bulamu obw'ensi. Kakati mbintu sheekhi ebitwala abantu mu kuzikirira okwo okw'amaanyi mulimu as-suhba as-sayyi'a, emikwano emiki, emikwano emibi, emikwano emibi gitumalidde mu mitawaana gy'eddiini.
gimalidde bannyinaffe, gimalidde bamaama baffe, gimalidde bakojja baffe, gimalidde abantu. Kwega tukyogerera mu bulumi obugwa mu kigambo nabbi Ibrahim alayhi salatu wassalaamu kye yagamba nti rabbi innahunna adlalna kathira minan nas. Yatunulira embeera y'abantu engeri gye bazikiridde n'amasanamu naga nti omulezi wange amasanamu ago gabuzizza bangi ku bantu. Kikyategeeza bafa bagenda mu muliro, bafa bagenda mu muliro. wajunubuni wa baniya an na'budu al asnam rabbi innahunna adlalna kathira minan nas. Kaakati wano we tuli mu lulimi olugamba nti omulezi waffe mazima emikwano emibi gibuzizza bangi mu bantu, bafa bagenda mu muliro ng'ensonga mikwano. Kaakati sheekhi we tugenda okutambulira awo nga aya ow'ekitiibwa Allah mu bigambo bye tusoma mu Qur'ani bye tukwata mulimu aya egamba ti lawla antum lakunna mu'minin. Lawla antum lakunna mu'minin. Singa simmwe twali badde baki? Twali badde bakkiriza. Allah ayina amakulu gatusongerako awo gayagala tumanye. Lawla antum lakunna mu'minin. Singa simmwe bino ababyogera bali mu muliro bagamba bannaabwe abali mu muliro lawla antum lakunna mu'minin. Singa simmwe twali badde bakkiriza. Ya ante twali badde mu mbeera eno gye tutuuseemu olwaleero. Tutambulirawo sheekhe hafizakallah. Barakallahu fiik, jazakallahu khairan. Omulamwa sheekhe munene. Nzikiriza twongere n'okuguzimbira ku hadithi entuufu eri mu sahihi ya Imam Muslim Muhammad bin Ismail rahimahullahu tabaraka wa ta'ala, hadithi ya Abu Musa al-Ash'ari Abdullah ibn Qais. Naye nga tennajja mu ekyo sooka ofune ekyokuyiga mu kyafaayo ekya Abu Talib radiyallahu ta'ala anhu. Kyali ki okusiraana kwe okuba nti taliva mu muliro mu kaseera akasemberayo ddala ng'ava mu bulamu bw'ensi. Daba omukwano ogwa Abu Jahali kye gwamukolera okuba nti tagenda n'okutuusa kati oba ebbanga lyonna taliva mu muliro. Obusiraamu abulaba nga ddiini nnungi, bigambo bye yagyogerako, naye daba Abu Jahali ono bwamulaga atarghab an millati Abdul Muttalib, ayagala okuva ku nkola ya Abdul Muttalib, nkola y'abajjajjaabo. Awo nno waliwo ekyokuyiga sheekh. Abantu bamanyi nti enkola ya Abdul Muttalib yali tamanyi nti Allah gyali. Abdul Muttalib yali amanyi nti Allah gyali. Era ku kyafaayo ky'eŋŋamiya yagamba eŋŋamiya zange naye ennyumba omulezi waayo gyakola ki? Kuba abantu abamu bamanyi bagamba ffenna tumanyi Mungu, ffenna tumanyi buhakadha, ne balowooza nti kibafuula abasiraamu. Ekyokumanya nti gyali n'otamusinza mu butuufu bwa kumusinza tekikufuulira ddala muki musiraamu. Naye raba omukwano guno omubi gwaleka Abu Talib mu mbeera eyo era tagenda kuva mu muliro. Bugendeevu n'obugenderevu. Wallahu almustaan. Awamu n'ekyo sheekhi, naam, nga buli mukkiriza alina omugabo ku ntuuyo za Abu Talib ng'akuuma eddiini eno. Yalwanirira nabbi sallallahu alaihi wasallam mu mbeera zonna. Yamwola nga tannafuuka na nabbi. Mashaallah. Amuyinako minna nga tannafuuka ng'akyali wansi eno butereevu. Oluvannyuma n'afuuka nabbi. Ne baagala okukola buli kyonna kye bakola, Abu Talib n'agaana nga yeyika asobola okumuwaayo. Abu Talib ng'enjogera y'olwaleero n'ateekawo omugongo gwe, nabbi aleka kubeera nga atuusibwako ekintu kyonna. Naye awamu n'ekyo nabo omukwano kye gwamukola, Abu Talibi tagenda kuva mu muliro. Byonna bye yakola ebyo bambi n'omwaka gwe yafiiramu bannabyafaayo baagukazaako amul huzn, mwaka ogw'ennaku yatuukawo ku nabbi sallallahu alaihi wasallama ku mbeera. Nabbi n'anakuwala nnyo nga Abu Talib yafudde, kuba gwe mwaka ogwafiiramu ne Khadija. Abo ababiri ne baleetera nabbi ennaku empitirivu
sallallahu alaihi era nabbi nabira exposed ku mitawaana gyonna egyabo abaali batagala busiraamu kubanga Abu Talib yakoze ki avuddewo. kakati mu hadithi eno ab'ebitiibwa abalungi hadithi ya Abu Musa al-Ash'ari Abdullah ibn Qais radiyallahu ta'ala anhu. naye nno sheekh nga tugenze ku hadithi eyo naam ekyafaayo kya Abu Talib kino waliwo omusiraamu ayinza okuba takitegedde bulungi sheekh kibayitiremu mu bufunze. Masha Allah. Saka yatuwandikira ekitabo nno ku mulamu ogwo era nkusaba insha Allah gwe bw'otuddirayo kubanga tuwandikira n'ekitabo ku mulamu omunene okufaanako bwe gutyo enfa ya Abu Talib. Sheikh gwe wali badde otugaziyiza anta awla bidhalika insha Allah. kakati hadithi ya al-Musayyib ibn Hazn radiyallahu anhu sahabi oyo anyumya hadithi mpanvu twogere makulu tugifunze. Nabbi sallallahu alayhi wasallam Abu Talib yokufayo kwa mutuukako ngali Musayyib agamba lamma hadarat Aba Talibin al-wafa ja'ahu Rasulullah sallallahu alayhi wasallam fawajada indahu Aba Jahl ibn Hisham wa Abdullah ibn Abi Umayyah ibn Mughira oyatuuka n'aslamu naye Abu Talib Abu Jahl ekyamutuukako kimanyiddwa erinnya lye Amr ibn Hisham. Abu Jahl Nabbi sallallahu alayhi yamutuuma Abu Jahl wa illa yali ayitaani Abul Hakam. kakati ng'ekyo Abul Hakam nga taata w'abagezi nga kirimu okumusitula taata w'abagunjufu taata naye galla Abu Jahl gwe atategeera Allah obeera otya Abu weyiteetyo taata w'abagezi. kakati Nabbi bw'atuuka wasangawo abasajja abo ababiri nga bamuliko bamakhzumiyuuna abo ekitegeeza noono anyumya hadithi eno makhzumi ono al-Musayyib ibn Hazn al-Makhzumi taata wa Sa'id ibn Musayyib kikamwava banu Makhzum. kakati bw'atuukawo Abu Talib ali ku ssaawa ye esembayo ali mu kaseera ke akasembayo amugamba ya am ulira empita eyo eyeggonjebwa ey'ekitiibwa owange gwe taata qul la ilaha illa Allah gamba la ilaha illa Allah kalima ashhadu laka biha inda Allah ekigambo ekyo bw'okyogera egenda kufuuka nsooka ngenda okusinzira okuwoleeza eryani eri Allah kubisigadde yaani ogenda kuba osiramuse mu kwogera ekigambo ekyo si nti ddoboozi lyerere lyamugamba ayogere litaliimu aqiida nga bwogenda okukitegeera nti tewali yakitegeera bwatyo kabeera Abu Talib siwatu bwe yakitegeera kabeere Abu Jahl siwatu bwe yakitegeera nti ayogere bwogezi ddoboozi nga omuntu ayinza okujjawo n'obujulizi nti omuntu akwogera obwogezi la ilaha illallah kimumalira abadan. kakati Abu Jahl kyava amuga nti ya Aba Talib atarghabu an millati Abdil Muttalib oli mweteefuteefu okuva ku nnono ku nkola y'abajjajjaabo ove ku ddiini gw'omusajja omukulu onyugati gw'omusajja omukulu waliwo abasajja b'osiŋŋaana omusajja wattu mukatoliki musajja mukristaayo mu butuufu nomunnyonnyola eddiini nakulaga nti abitegedde bulungi nagene mwana wange emyaka gino gye ndiko nange nkyusa eddiini kyasobola okukyusa eddiini nga weegomba gambe nti nedda ebintu ebyo si bituufu nera bwakulumya ojula okufuna ng'olaba nti ategedde nti eno eddiini gy'alina okubeerako naye agani mwana wange amazima go nga tegedde ne ku myaka gino abantu bandabe Sereva andabe Ernest andabe ne Kemi andabe Domazo andabe kirabika bubi tebansekerere ogenda okakana nga agumye. kakati ona amuga ataragaba an millati Abdul Muttalib oli mweteefuteefu okuva ku sajja bonna abakulu bonna baabona babadde ku nkola eyo ogende ku ddiini ya Muhammad. fama zaala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam ya'riduha alayhi. eyo nno nayo nsonga nnene omukadde waffe Sheikh esibye abantu mu byobuwangwa mu mbeera ez'enjawulo kusiriikiramu n'agamba tuve ku kino bajjajjaffe nazzikuno gye nvudde waffe n'olaba nga abantu bangi bakinywereddeko ku mbeera efaanako bwetyo. kaakati nabbi yagenda maaso n'akimugamba wayaudaani bitilka almaqaala nabali bakola batya bamuddamu kigambo kyekimu tebakyusa wano bwabula bagamba okubeera nti Abu Jahl yakyusa statement
kumunnyonnyola kumumatiza na bigambo birala naddiŋŋana eyo kikulaga obuzito bw'ekintu ekyo mu mitima egitalina bulungamu. Tuve ku bajjajjaffe bye baaliko. Oyagala kuva ku ddiini ya kitaawo, oyagala kwegaana bajjajjaabo, kirimu n'amakulu agali eri munda message naligagati oyagala olinga ng'abalamulako nti baali babuze, olina obumalirivu obbalamulako nti bamuliro. Obitegedde byonna byonna biri mu kintu ekyo kyava bakiddiŋŋana. Ataragaba an millati Abdul Muttalib. Kati Abu Talib alamula kubanga munnanga akapiira yakalina yalina okusalawo awulirize nabbi byamugamba oba bano byakola batya ogenda okkakkana kyava agamba nti huwa ala millati Abdul Muttalib wa aba an yaqula la ilaha illallah. Ati ngenda kubeera ku nkola ya Abdul Muttalib. Ekitegeeza si kigambo bugambo. Bakwabanyi nti kigambo bugambo. Kwogera mu bwogezi ne biggwa n'osigala ku nzikirizayo. Bali bidde omugati we towulira omwana wa kitaawo ye mwana wa muganda we kyagamba. Gamba la ilaha illallah wesigalie ku masana mugo. Nenda so babitegeera. Nabbi temugamba nti fa ku ddiini ya Abdul Muttalib. Yamugamba la ilaha illallah. Bamanya nti okukyogera omutima guteekeddwa okusenguka. Gugende ku makulu gaakyo nga oyina kusinza Allah ikabino bisigalo bikola otya kubanga kigambo ekirina amakulu ge bategeera obuki obulungi kwawukana ku byonna ebisinzibwa ebitali Allah batandika okusinza Allah subhanahu wa ta'ala yekka. Bali bakitegeera kyebava bamubuuza ajaala al alihata ilahan wahida. Ayagala tusinze omu bino byonna tubireke. Inna hadha la shay'un ujab. Kakati okuwunzika ensonga zonna Abu Talib yawunzika afunye entengerezo okugera ekigambo la ilaha illallah n'akwatibwa banne bano basajja bakulu ensonyi n'aleka amazima gategedde nti mazima nabbi yennyini gwalwanirira ng'akimanyi nti ali ku mazima naye olw'obutejjaako bano emikwano gino obutanyiiga leero ze bayita bakkapo bano bajja kukiraba bulala. Yawunzika ali mu muliro mu jahannama wasaati masira ngali mu mbeera efaanaganako bwetyo. Kati abantu bangi sheekhe abagwa mu shiriki nga bamulwa mukwano bagenda mu maso tuwerekereko ng'okkakkana naye ali mu ssabo atudde banyenya nsaasi bagira naye nga yagenze n'okusekaaseka nammwe yagenze n'okusekaaseka n'atuuka eri kwatamu gino muzzukulu muyimirire muwe musaddaake musale kino mugire baba bakomawo emmotoka bonna nebagoya. Allahu musta'an. Eyagenze ng'aseka kubanga alina mikwano mibi n'abagenze n'ensonga bonna ne bawunzikira mu jahannama wakati waliyadhu billah kubanga bonna bagenze ne bapracticinga shiriki oyo. Allah saba Allah tuwe mikwano emirungi egigenda otuyambako okutereeza enzikiriza. Mukwano omulungi gukuzza kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Mukwano omubi gwegwo ogujja okusika nga gukutwala mu muliro. Mu hadithi eno hadithi ya Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu ta'ala anhu yagamba nabbi sallallahu alayhi wa sallama mathalu jalisi salih والسوء كحامل المسك ونافخ الكير فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة ونافخ الكيل إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد ريحا خبيثة. الحديث ekifaananyi eky'emikwano ebiri omukwano omulungi omulongoofu n'omukwano omubi. Omukwano omulungi guli gutya? Nabbi sallallahu alayhi wasallam yakugamba nti alinga bw'ogenda ku muntu alina obuwoowo alina misk omukwano omulungi then omukwano omubi yono ow'ebyuma beba holding abo. Nabbi yakulaga ati sallallahu alayhi wasallam omuntu ono ate yo waweredingi edda zino ensasi zino zetulaba kati si zeziri zabanga nsasi ddala muliro guli gwennyini bwe kaggwa ku lugoye tekaluleka nga lusigana nga lwe lwabadde si bwe buno obulongooseemu obwaleero.
Nabbi sallallahu alayhi wasallam n'atugamba nti omuntu ono wakawoowo senga oba osemberedde waali atunda obuwoowo bwe osobola okuba nti ofuna akakola ki akagenda kakawoowo naye n'ovaawo nga akawoowo masha Allah oba osobola okumugula nako namukka sente n'obaako kyokola ki kyomugulako oba sallallahu alayhi wasallam n'akulaga nti asobola okukuwaako osobola okumugulako oba osobola n'okuvaawo nekawoowo akaki akalungi nagamba ono wa holding ayinza okwokya engoye zo oba osobola okuvaawo n'ekisu oba engoye zonna ekisu ekivaamu si kirungi njagala nnyo wano ewasembayo nabbi sallallahu alaihi wasallam yagambira kuba tuli ku nsonga ey'okubiri mukwano mubi nsonga egenda okutusiraanya nsonga egenda okukusiraanya ekuteeke mu muliro bw'oteegendereza nabbi yagamba sallallahu alaihi wasallam imma an yuhriqa thiyabaka asobola okwokya engoye zo ekyo nno kitono senga zibadde kwokya ngoye naye ono gwe tutegeeza mu musomo guno kwe kuba nti agenda kwokya eddiini yo omukwano ogwo omubi senga osembera era sheekhi nabbi yennyini kyali mu kutegeeza butereevu engoye zino kinaya andiini butereevu nti tategeeza nti tukome tunulya kino kyangoye yagala obeere n'okutunula okwawaggulu okwawala nti senga osembera waali eddiini egenda kumaliriza ekoze ki egenda kumaliriza egenze oba okufunawo ekiso ekibi kyekiriwa kwe kutandikira okunafuwa mu ddiini yo kucyankalanako yogera bino ne bino wahakadha eyali agamba ekigambo Allah ng'otya okugamba Allah kati ogamba otya Katonda temunkwata bubi ekigambo Katonda kikkirizibwa okwogera ku Allah okumuyita Katonda linnya lya mulimu okubeera nti huwal khaliq ye mutonzi naye omuntu atuuka ku ddaala kuba abasiraamu bannannyini imaani ekigambo ekitabava ku lulimi kyekigambo Allah obeera ewantu nga okwogererawo Allah nga tekibakolera abantu abaliwo kukiwulira olaba ng'ekikuswaza mukama Katonda mukama lwaki kati wali nabbi kyategeeza wali nti oyinza okubeera nga obusiraamu tobuvuddeemu naye nga embeera ez'eddiini z'obaddeko zigenze zisebengerera ebintu bingi biwaliko ng'obinyoddeko mu ddiini nebigenda nga bikola bitya ng'ogenda obita mpola mpola kakati bannaye mu hadiisi eno tunula n'obwegendereza obunene nti omuntu ono agenda kumaliriza eddiini yo agyokyeza ogenda sigaza ki ng'eddiini ekugenzeeko agenda gyokya atya olusi biyinza n'okuba ebigambo ebirungi byagenda okuwundira okuzza mu byobuwangwa gyenvudde waffe nga bw'olabye Abdul Muttalib engeri gye bamuwundiramu Abdul Muttalib yali akimanyi nti obusiraamu y'eddiini entuufu walaqad alimtu bi anna diina Muhammadin min khayri al-adyaani diina ebigambo bye ng'akulaga obulungi bw'eddiini y'obusiraamu naye kiki ebigambo ebyo seka bivundira abasiraamu babiwulire nti Abu Talib yabyogera walaqad alimtu bi anna diina Muhammadin mazima ddala nkimanyi bulungi nti eddiini ya Muhammadi min khayri al-adyaani diina y'eddiini esinga amadiini gonna walawla almalamata singa si kuba nti ntidde okubeera nga abantu bange bajja kunnenya omusajja omukulu ogoberedde omuvubuka naawe ovudde ku gundi butereevu Abu Talibi n'abeera nga yakola ki yalemera ku mbeera eyo olw'okutyeko naye nga muli akimanyi nti obusiraamu y'eddiini ki bakadde baffe nno bangi abamu abakyalemedde ku buwangwa mu mbeera eyo banaakiraba batyanze mu biru nga ndidde emmamba tugoberera abavubuka bana bali ku kino ne kino n'amaliriza nga alemedde ku mbeera eyo olw'abantu abo banaakiraba kati bampite kale tubiwulidde tubisomye tubitegedde naye kati gundi ampite ku mukolo gw'okwabya olumbe ng'ano genda nze omusajja omukulu omwatiikirivu ku kyalo era ogenda okakkana ng'agenze ng'atudde ku mukolo nga gwa shiriki butereevu abaana bampise tugende twalula abalongo banange bagenda mu kyalo ogenda okumanyagana ne bawunsika nga bali kubijja bakola batya basinza bafu babasaba bakola batya bakola nze omusajja nze bwe siiba eyo kati bagenda kugamba bagenda kiraba batya
nze omusajja omukulu. Idhan atulaze nabbi sallallahu alayhi wasallama nti omuntu ono bw'onaamusemberera imma an yuhriqa thiyabaka. Kati okutunula kuno mu butuufu omukwano guno gugenda kukwokera eddiini yo, ate nga kyekyebbeeyi ky'olina okuba nti onyweza osisinkane nakyo bwekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kuba nzijukira nnyo ebigambo by'omu ku basheekhe baffe, sheekhe bamwita Sadiq bin Abdillah hafidhahullah, mu ku bannahadiisi abanene mu ggwanga ly'e Sudan. Tugamba nga bane temuzannyisanga ekiyitibwa eddiini. Zannyo kola omuzannyo naye ekiyitibwa eddiini kwe kuwonako, kwe kwesiimako, togezanga n'ogiteekako katemba. Kati bannange emikwano, bw'olaba omukwano ogutali ku ddiini wegendereze, gugenda kwonoonera eddiini yo, gugenda kwonoonera essanyu lyo. Nasallallahu salaama. Naam. Kakati abantu bano babeera basikiriza omuntu mutwala mu bintu ebikyamu ebifaanako bwe bityo. Naam. Nabo tebagenda kukozesa bigambo bibi. Tebagenda kugamba nti owayivuma Allah. Tebagenda nti va mu Busiraamu. Bino ebintu subhanallah twabisangawo era tujja birekawo. Bigambo naye bifaanako bwe bityo byangungu naye nga bijjudde ebibala ebibi akiba kyekisheekhe enkomerero birina enkomerero embi, ebigambo ebyolabanga ebiweweevu. Ebintu bino subhanallah twabisangawo era tujja birekawo. Ekyo ekigambo kyolabanga ekitalina mulamwa kikola amakulu manene eri abantu abatanyikira mu bukkiriza. Kikoleddera amakulu manene. Ffenna tuli basiraamu, tetuganye kusaala, tetugambye tuwejjeeko erinnya. Oli wadde mukusigala ng'osala ni akhi naawe weefeeko gw'otalivaayo. Owulidde? Naye nga abali awo abasamiza abali awo abashiriku abali awo abankuseere obalabako n'amaaso go ne bakulaga nti solution y'okuvaayo kukaafualira Allah tabaraka wa taala. Ffenna tusaala, ffenna eddiini tujagala, ffenna eddiini tugimanyi. Kati gwosinga haja abudu, gwosinga hajati gundi ne tubeera naye yazimba n'omuzikiti baseekawo boolaba abo bamala kwetereeza ne baluka bajja ne bagamba ebintu ne babayirimulira naye nga nabo bamaze kwetereeza. Kati ebintu eboogera babiyiga batya okuja nga nabo bagendayo mu masabo ne balyoka boogera omugambo. Wallahi ogenda okkakkana ng'omuntu atambudde akoze atya. Lwaki? Yeesembereza abantu ababi basoba n'okuwa amatu. Bayinza n'ogenda n'anyumizaako nga biganye ng'ebintu byaitu bitambula nga ebintu binyumizaako obinyumizaako munno, kitegeeza bakwano be abo. Otherwise abantu baagala kubalowooza nti bali bulungi, gwabuulirako nti tali bulungi aba munne. Kati awo n'alyoka amuga nti nze nange bwe nti bintu bye bityo ebyali ne bwe naga egindi bwe nakola bwe nti ogenda okkakkana kwegaba ojja nti nno abantu abali obulungi mu nsi bonna bashiriku, oba nti buli bashiriku bali buki bali bulungi. N'olwekyo bannange abasajja ku lunaku lw'enkomerero bagenda kwogera ebigambo ebijjuddemu okwejjusa okuluma. Waqaalu rabbana inna ata'ana saadatana wa kubaraana fa adalluuna as-sabiila rabbana atihim dhi'fayn min al-'adhaabi wal'anhum la'nan kabiira. Ay Allah, twakwata basaada abanene muffe, ne tukwata ab'amaanyi abakukunavu muffe, ne tubafuula bannaffe, ne tubagondera, baawunzika batadde mu muliro. Kati bano bagamba Allah mbu bali abakubisizeemu emirundi emeka? Ebiri. Abakubisizeemu emirundi ebiri. Naam. Rabbana mu ayina mu Fussilat, rabbana arina alladhaini adallana min aljinni wal ins naj'aluhuma tahta aqdamina liyakuna min al asfalin atihim dhi'fayn min al adhab. Bakubisizeemu. Naam. Batulage abo abatubuza mu bantu n'amajinni, tubateeke wansi w'ebigi, yani tubanyoomoole ku kino kye batuusizza. Guno omutawaana ogw'amaanyi gwe tutuuseeko.
إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا سورة البقرة ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. izo ayat Allah kulaga embeera abantu bano gye balimu negenda okubeera yawma alqiyama wano bamukwano bakwatagana bwe batambula eno neeno naye kaseera ako agenda tuuka nga buli omu yeegaana munne. Sheikh aya aya mu suratu al-Furqan Allah subhanahu wa ta'ala tugambira wa yawma ya'adhu adh-dhalimu ala yadayhi yaqulu ya laytani ittakhadhtu ma'a ar-rasuli sabila ya waylata laytani lam attakhidh fulanan khalila. Naam, Sheikh jituvunuli wa yawma ya'adhu adh-dhalimu ala yadayhi ekyo kitegeeza ki hasara okujjusa okw'obulumi gamba Mwarabu agamba nti adda al-anamil yaluma enki engalo kitegeeza nga omuntu wadde enalo nga singa nkoze bwinti kitegeeza okwejjusa okw'obulumi okwejjusa okwaki okw'obulumi okw'okusalwa. yaqulu ya laitani agamba nti nganzikiridde ngandabye lam attakhidh fulanan khalila singa gundi saamufula mukwano gwange ya wailata laitani ya wailata ebyo nabiwoobe Allah bitadde mbigambo ne maana gaabyo biwoobe omuntu ali kubiwoobe nga zinsanze nze laitani lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani ani dhikri ba'da idh ja'ani laba bwe yanzija ku mulamwa nanzija ku tawhidi awamu nenyo nga sina kyekwaso nti saamanyako mazima gajja nakulaga nti ebyo nawa bulijjo baseeka abawulira bayirimula batugaana shiriki batugaana kino kyategeeza wano adallani ani dhikri ba'da idh ja'ani yewaako obujulizi talina kyekwaso kyayinza kuwa Allah mazima gajja gyali abo walimu yabawuliranga ne nagondera abo abakyayisa olyaze ebbagala limusinze Allah yekka muve ku shiriki muve ku olinaabinaga abo baawulayawula mu bantu n'otwala ekigambo eky'obulyazaamaanya ekikyamu ky'owulidde ekyo ekyokubeera nti bano ababagamba mudde eri Allah nti baawulayawula mu bantu n'ogaana okutwala amazima ono gakoze eki laqad adallani ani dhikri ba'da idh ja'ani wa kana ash-shaytanu lil-insani khadhula. Sitaani omulimu gwayo kusula mitawaano yo neryoka ekudduka nekukhadhala nekulekerera mu kaseera wonoonyeza ani yankola bino. وقال الشيطان لما قضي الأمر نعم إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم. Sitaani egenda gamba Allah yabalaganyisa endagaano y'amazima. Bino byonna bitulaga ki bannange? Omukwano omubi omuntu agwana kubeera nga agwesamba. Waliwo aya Sheikh endala Allah agamba nti thumma yawma alqiyama yakfuru ba'dukum biba'd wa yal'anu ba'dukum ba'da. Bwetu bwegamba yakfuru ba'duhum biba'd wa yal'anu ba'duhum ba'da. yakfuru ba'dukum thumma yawma alqiyamati yakfuru si bwetu bwegamba wa yal'anu ba'dukum ba'duhum ba'da. Sura bwetu bwegamba. نعم. وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. الشيخ توفن الآية. نعم. وقال Allah subhanahu wa ta'ala wanaera yogera nno ku kyafa mu suratu al-Ankabut kyafa kya nabbi omulungi nabbi Ibrahim ng'akola da'wa fama kana jawaba qawmihi illa an qalu uqtuluhu aw harriquhu
kiki bakola daawa ennungi gye yakola n'abasika n'abaagala abazza eri Allah tabaraka wa ta'ala bagamba kibamukola mumutte oba mumwoke mumanyi kye bamukolera eri Allah subhanahu wa ta'ala kitulaga bamukasuka muki muliro Allah n'agugamba kuni bardan wa salaman ala Ibrahim Allah subhanahu wa ta'ala agamba fa anjahu Allahu minan nar Allah subhanahu wa ta'ala yamuwonya mu muliro gwe baali bakoze byonna n'afuna obulungi essanyu ng'ali mu muliro ogwo Allah agulagidde kuni bardan wa salaman ala Ibrahim inna fi dhalika la ayatin liqaumi yu'minun Allah subhanahu wa ta'ala natugamba mu ayin eddako wa qala innama ittakhadhtum min duni llahi awthanan mawaddata bainakum fi lhayati dduniya nabbi Ibrahim agamba abantu bano bayise okubazza eri Allah tabaraka wa ta'ala ne bo basigadde ba mukwano mu shiriki waabwe mu kusamira kyava abagamba mulese Allah tabaraka wa ta'ala mukwano gwammwe ne gaba masanamu ago gwe mukwataganidde ne mubeeranga n'okwagana mawadda weegali bainakum fi lhayati Naam. Warabye abashiriku nga basindogomye ngoma nga bazina nga abensasi bagira omukwano ogwo ogulaba ne beeyiwa wansi neena keetalawo mu kusinza amasanamu kaakati naam bw'obalaba oluusi babeera mu kuziika mu kulwakika baatabuka nga boogedde kabaka ng'obalaba oluusi babeera mu kaakati ebintu ebifaanaganako bwe bityo naam wano mu bulamu obw'ensi mu butuufu omukwano mungi oyinza okuyitako ssabo nga bali mukwalula balongo n'olyoka owulira ensaasi bano bakuba mu ngalo bazina bayimba akeetalaako kati omukwano gwe guli newulira gye guwunzikira Allah subhanahu wa ta'ala atugamba fi lhayati dduniya omukwano ogwo mugulina wanowa mu bulamu buno obwensi naye thumma yawma alqiyamati yakfuru ba'dukum bi ba'd naam buli muntu agenda kwegaana munne buli omu agenda kwesamba munne tebigenda kukomaawo wayalan ba'dukum ba'dan kati okwesamba kuno naam ekigambo kino ekizzeeko kiraga nti si buli muntu kudduka agenda eri abaterevu wabula buli muntu agenda kukyusa omukwano guno gufuuke bulabe wakati waabwe so waliwo omukwano gwo gutagenda kutukawo nga ayina tetunagimalayo guli Allah gwe yatulaga mu suratu Zukhruf al-akhillau yawmaidhin ba'dhuhum li ba'dhin aduwwun kitegeeza gwe guno omukwano gwa shiriki bagenda kuba balabe na balabe illa almuttaqin okujjako abo abalina omukwano nga gwakutya Allah abasinkana mu madarasa abasinkana mu kuyisa obulungi ababeera ku tawhidi abo mukwano gwa kugenderera kuva ku dunia babeera nagwo mu bbaliro bali mu bbaliro bagenda kubeerawo nga bagamba baganda baffe gye bali mu muliro ya Allah basobya gundi twabeeranga ne mu ddalasa nga tetumulaba Allah ya Allah nga tetumulaba tukkirize tumujje olaba omukwano ogwo tebannayingira jjana naam aballa bamaze okuyingira ejjana basige nga tebatebenkedde bagala baganda abo abali muki abali muliro baveeyo ogwe mukwano ogwabalinga ate bo n'okudduka bedduka yawma yafirru almar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi Allah subhanahu wa ta'ala tugamu ayinu thumma yawma alqiyamati ayinu ya 25 mu suratu al-ankabut thumma yawma alqiyamati yakfuru ba'dukum bi ba'din wa yal'anu ba'dukum ba'da tebigenda kukomaawo wa ma'wakumun naaru abo obuddo bwabwe Allah tutaase embeera eyo kugenda kuba muliro tebigenda bagasa nti mu kiseera kino kati bejjusa ono akolimira ono ono yeesamba ono nti sheekh ekigambo kolima kino okiraba naam abantu bangi era ffena tukivumula bubi naam okulaana tukiyita kolima okolima mu lulimi oluganda omanyi kitegeeza kale okwekolima mu lulimi oluganda so amakulu ga laana naye laana bajjajjaffe sheekhi obamwe mwabirabako abasajja abakulu sajja abakuliridde abakulu abasajja abakulu twasanga bajjajjaffe ekigambo kulaana tebakivuunula kuno okuvuna ekigambo kulaana tukiyita okukolima bintu byajjo naye bagamba nga oyo omwana oyo nemulaba abungabunga bwatyo aliko laana ya kitaawe yamulaana bwe tebagambanga twabawuliranga n'amatu gaabwe
kitaawe yamulaana, tebakivunulanga, seeka we yamulaana, maama we yamulaana, amakulu kyava abunga, kyava aliko laana, amakulu yamusabira bubi eri Allah, yaga la'natullahi alayhi. Tardu min rahmatillah, tardu min rahmatillah, Allah namujjako okusaasira kwe. Bakadde baffe bavunulanga bulungi ekigambo kino okusinga bwe tukivunula sheekh, kubanga okolima katugambe nti ala la'natullahi ala dhalimin, tugambe ebikolimo bya Allah tugambe aga kale oba kale bwabeera muntu tugambe bwe tutyo aljawabu la. Idhan okuvunula okukoli la'ana okukiyita okukolima nsobi gyetugwana okutereeza. Bakadde baffe kirekereyo mu lulimi nga bwe twazake kyekyali ekituufu. Kakati sheekhi mu ngeri y'emu bannyinaffe oba abasiraamu okutwaliza awamu obasiŋŋaana balina emikhalafa egy'eddiini mu kugondera Allah tabaraka wa taala, naye nga tuleete kyakulabirako kya bannyinaffe nti bannyinaffe bano singa oyimiriza omwana omuwala oba omukyala yenna omusiraamu tomugaa nti owange ennyambala eno gy'oyambala ey'okwambala sikaati, bulawuzi, legingi n'ebirala bifaanako bwe bityo, abaffe kyekyambala ekyo Allah subhanahu wa ta'ala kyeyakulagira okwambala ng'omukyala omukkiriza. Osiŋŋaana batono nnyo, bal oyinza butafunayo omukyala munnaddiini alimu ddiini ne bw'ataba munnaddiini agamba nti ye Allah bw'ati bwe yaŋŋamba okwambala. Lwaki? Bamanyi nti balina ekyambalo ekiyitibwa jilbaabu kyebalina okukola ki? Kyebalina okwambala. Naye lwaki kiva ku ki okubeera nga osanga omukyala nga bw'atyo bw'ayambala ng'ate amakulu ago agamanyi era ng'amanyi nti ekyo ekyambalo ky'ayambala tekigenda mutwala mu jjana, si ekyambalo Allah bwe kyeyamulagira, kisobola okumufuukira ensonga ey'ekika mu kkubo lye erimutwala mu jjana. sinfaani min ahli nnaari, kisobola omutwaza mu muliro nga hadithi eyo bweri ni ahadithi endala embitirivu nabbi saa sallama ng'ayogera ogenda obbasiŋŋaana seekanga ensonga emikwano gino nimugamba onyuma tuviiri two tubikke. Kakati bamanyi nogga nti subhanallah ezo enviiri zonna ezo nazo zibikke, eyo figa nayo ogibikke. Kati mbu ne bamulaga nti kati bo abatatuuka ku bulungi bwe tebasobola kwebikka, kati ate ye nalulungi lwaki yeefeebya? Okitegedde? Ne bamwerabiza nti si yeyeewa obulungi obwo, si yeyeewa figo eyo, era ng'akimanyi nti yamutonda alina ebiragiro byamulagidde ku nkula ye n'embeera ye, naye ebyo byonna ne babiwewa era ne babinafuya mu bwongo bwe. Nekitegeeza ki sheekhi? Omuntu alina okukwana omukwano ng'omukwano ogwo gugenda muyambako mu ddiini. Mu mbeera ki? Weewala omukwano ogwo nga bw'ogondera Allah we guli kikukkakkanya. Bw'obabeeramu n'ogondera Allah tofiiringa free, totebenkera, bakutunuulira ne bakulaga nti nno bakaluubirizza, tubafiitinzeemu olw'okugondera Allah. Ogwo omukwano butwa olina ogwewala gudduke n'obusobozi bwo bwonna. Era omukwano ogwo gw'ojeemera Allah ng'oli nagwo ne gukutendereza, ne gukwagala nnyo, ne gukubira n'ekkasimu ne gukuyita, ne guvuga n'emmotoka ne gujja ewaka ne gukunona. Lwaki? Kubanga ojeemera Allah ng'oli nagwo, oli wa kitiibwa mu gwo olw'okuba nti ojeemera Allah ng'oli nagwo. Sobola okuteekamu ne kasente, bayinza okuteekamu kasente. Ogenda okakkana buli wali okujeemera Allah nga watuuse dda. Ennyambala ejeemera Allah gy'owangaalirako. Embeera zonna ez'enjawulo ezifaanaganako bwe zityo. Nkwane mukwano ki?
mu bufunze kwano omukwano ng'omukwano ogwo bw'ojeemera Allah we guli gw'onafuwa oba munyoomoofu mubo obamalamu emirembe obamalako emirembe tebatebenkera naawe lwaki tobafiitingamu lwaki ojeemedde Allah mubo omukwano nga bw'oteekako music biki ebyo owulirize biki ebyo bw'oyambala lwaki oyambala bw'otyo alhamdulillah essola etuuse omukwano ogwo gulaba ogwo bino tubyogedde ku mwana omuwala ng'ekifaananyi naye nga bibuuna buli musiraamu yenna abeere musajja abeere ki naam kaakati waliwo negiri wakati awo egibuzaabuza bwajja n'abeera naggwalabya omulungi emboozi zanyumya za sola annaye twagenda mu hijja ate bw'abeera ne bali ogenda onyumya emboozi za shiriki ate musabo alina okubaako waawangaalira alina okubaako baabeera nabo abeere mwesimbu mu kuwangaala n'emikwano egyo wagenda okuwona kati omuteeko ogwokubiri tugambye ng'omuteeko ogwo bw'ojeemera Allah we guli nga tebatebenkera naawe nga naye totebenkera kujeemera Allah ng'oli nabo tuyinza teekako music n'obeera waawo era mu ngeri y'emu omukwano ogwo nga bw'ogondera Allah we bali kikusitula mashaallah kikusitula amadaala bongera okukusembeza n'okwagala ogwo gwe mukwano ogw'okuwona oguliko okuwona kw'omuntu ogutali ogwo mitawaana myereere yalaitani lam attakhidh fulanan khalila weguli naye guno beba al akhilla yawmaidhin ba'dhum li ba'dhin adu illa okujjulula okwo gwe guno mukwano gwe tugamba be bagenda okubeera mu bulungi ne mu kwesiima bagenda kunyumyamu nga balina mujjana fa aqbala ba'dhuhum ala ba'dhin yatasaalun qala qailun minhum inni kana li qarin bali mujjana balikagenda afama nahnu bimayitin kozi nebyokufa bannange byaggwawo illa mautatana alula okujja kuli okufa okwakulembera wama nahnu bimuadhabin tetukyatya nti Allah gera tubonereza nga Allah byayogera mu bintu emuswat as-safat bali mu mboozi kunyumya bali mu mboozi banyumya muttakiina ala sururin masfuufa bali muki bali mujjana omukwano gwaliwo okusiikana okujja okubaawo okuddamu amma kuguli kugenda kuba gwedduka khalas tewakyali bagenda kukutukaga nawo olukuta babeere buli omu nga bw'asanga munne mulabe gwe wansula mitawaana gino nonaga gwe wansula mitawaana gino lwe beesanga naye nga bali luddawa bali mu muliro gye balaajanira kulajjana okwo kakati waakumu nnaaru bawunzike nga bali mu muliro nsaba Allah agututaase sheekhi tugimale aya wama lakum min nasirin ate nga temugenda kufuna agenda kuveera ejje abataase mu mbeera eyo n'omutawaana gwe mulibeeramu waffaqa Allahu aljamia lima yuhibbuhu wa yardah walhamdulillahi rabbil alamin.